Mbaniriza ku mukutu Nalubaale the Divine. Nze Nnaalongo Nalubaale nze ndiwo okubatuusaako akanyomero kano akayogerako ne maama. Yogerako ne bamaama munnange bakusalira amagezi. Kale nno abapya tubaaniriza era tubasaba eppeesa erya subscribe mulikooneko. Waliwo ekidde ekiddiridde awo nakyo okikooneko. Ekyo bw'okikoonako oba tojja kusubwa nga tutaddeyo akatambi. Waliwo ekigaalo ekyo ekitunudde waggulu kyo bw'okikoonako kitegeeza nti osiimye empeereza yaffe. Kale bw'omala okulaba buli kimu ogenda wansi awo mu comment section n'oba nga oteekayo comment mu ngeri y'okwebaza oba mu ngeri y'okubuuza oba mu ngeri y'okuwabula oba kyonna ky'oyagala n'okiwandiikawo awo. Abambuulira enjiri nedda bannange temumbuulira njiri. Enjiri ngimanyi budinda era byonna nabisoma ne mbitegeera bulungi ne nsalawo nti nze ngenda kubeera mu Lubaale kubanga bwe buwangiro bwange Omutonzi mwe yampangira. Singa yali tayagala mbeere ekyo osanga yali mpangidde mu buwangiro nga bw'abo be mumbuulirako enjiri. Kale mwenna abajja mu comment section okumbuulira enjiri saagala mumale budde bambi mubeere ba kisa. Enjiri mugibuulire abo be mulaba nti basaanye okugiwulira era balina n'ekyokugikolera. Naye nze sirina kyakugikolera. Ndaba ndabe munnange sikirinaako buzibu. Abaagala bagigoberera era nabo ndaba baki ndaba balabe. Ffe tuli Balubaale for life. Ekyo twakisalawo nalwo paka kwewulira bubi. Ffe ne bajjajja tuli kimu. Kale mu ngeri eyo ne bajjajja beetaagayo abantu baabwe be basibirako ekkoba ne bamanya nti ono ye muntu waffe. Kale ne bamuba nga bamubeererawo mu buli kimu bamulwanirira mu buli kimu kubanga bakakafu nti oyo muntu waabwe. Kale ggwe ali eyo weebuuze nze ani annwanirira okufiirawo? Ani oyo asobola okunteerayo akabega n'annwanirira n'ampolereza n'anneeyimirira? Ani? Kubanga obeera awo ng'oli nampawengwa eno toliiyo n'eno toliiyo. Babuuza oli lidda wa? Owulidde? Kale nno mu ngeri eyo oteekeddwa okusalawo. Ono ye agamba nti maama omwana wange yeerooterera kumpi buli lunaku. Embeera bambi emususseeko. Maama tugenda kukola tutya? Ensonga eno nno nsonga nkulu etambulira nnyo mu bavubuka oluusi ne mu basajja abakuzeekuzeemu. Naye nga ensonga eno etambulira mu jjajjaffe Kaseegu ng'ayina by'abanja. Kale nno bw'eba nga etambudde bw'etyo etera okugaana abaana ab'obulenzi okuwasa n'abeera awo nga tasobola kuwasa. Oluusi n'okusiraanya etera okusiraanya. Kale mu ngeri eno omwana ono tumusalira amagezi. Omufunira amazzi n'agatawaaza. Osobola ogateeka mu kataasa ng'omwo n'agatawaaza. Amazzi ago bw'amala okgatawaaza gateekebwa oggatawaazaamu gateekebwa mu ssonko ly'ekkovu. Gye gali amasonko amanene n'ogayiwamu. Bw'omala oggayiwamu akwata amazzi ago n'agatwala ku kitooke. N'agatwala ku kitooke ekikazi n'akigamba nti nze ndeka nkuleese owase ono kubanga nze nange ŋŋenda kuwasa. Ng'awandamu eddusu ng'ateekayo essonko eryo ku kitooke. Aliteekayo n'akakasa nti amazzi ago tegayiika era n'amugamba nkulese wano owase ono kati nange ngenze kuwasa. Kale bw'atyo atambula mukungujjo tatunula mabega n'ayingira mu nnyumba ng'omukolo guwedde. Kasuubire nti omukolo ogwo mugenda guganyulwamu mwenna abatawaanyizibwa Kaseegu. Omukolo ogwo nsaba mugukole
kasita mukakasa nti gwe muteekeddwa okukola mugukole funa essonko y'ekkovu gyegali bagatunda makovu go galina n'ebitundu mwe gabeera nga mangi kale osobola okufuna essonko eryo n'okola omukolo ogwo n'otwala amazzi ago ku kitooke n'omunnyonnyola nti munnange ono gw'oba owasa nze nkola ki nvaako kubanga ngenze kuwasa nange bwe kityo bwe kikolebwa kansuubire nti nno kigenda kubayamba mwenna bayita mu mbeera eyo enzibuzibu era obulamu bwammwe bulekeraawo okubeera a nightmare. Yeah, sometimes we come across these problems and they turn into nightmares. They turn our lives upside down. You cease to think straight. You get depreciated, like in a depression, you know. So, saba omutonzi atubeere. Yeah, saba mumpe bulekisaawo nga bungi, mubuteekewaawo nga bungi buli akalabyeko kubanga oyinza okuba tolina kizibu kino awulidde naye ng'eriyo munno akirina gw'oteekeddwa okigambako kale nno bw'otyo n'oba ng'ogenda kufuuka ddagala lye omubeererewo omunnyonnyola ekyokkola sinakindi omugambe genda owuliriza akatambi ka maama sinakindi tukubire maama maama kwali ku 0706 59419 osobola okumuweereza whatsapp message ya maama abeerako n'ayanukula abaana be kubanga ky'atayagalangako mu bulamu buno kwe kubalaba abaana nga babonaabona kale mu ngeri eyo ajja kubanga addamu okubuuza kwammwe okwagala okumanya n'okubataasa eri ebyo byonna ebibateganya kale mbagaliza bulungi bwereere akuume atakuumira mpeera